Mwami Ddiini Lubowa Ssava nalabyeko ku kiwandiiko ekyoleka okwemulugunyako ku musango Right Honorable Joel Ssennyonyi gwe yakuwaabira ogw'okumuleebuula. Naye ate ekinneewuunyisa mu kiwandiiko kye nalabyeko mulimu nti ge wali oyogera gayinza obutabeera mazima, naye wawabuwi kommenti yo okusinziira ku byali bigenda mu maaso. Mwami Ddiini Lubowa Ssava teweerabira nti omukutu gwo baguyita TMC gano mazima. TMC gano mazima nga n'aguweererezaako batugamba yasoma investigative journalism. Kitegeeza buli ekituula ku TMC gano mazima kibeera kimaze okwesengejjebwa omukugu omunoonyereza, ate era nga yagenda okukifulumya oyo omukugu omunoonyereza nga n'omukutu kwe kitudde baguyita TMC gano mazima. Era naawe kennyini bw'obeera oweereza otujjukiza omukutu gwo nti baguyita TMC gano ge mazima. Ebbanga ly'omaze ng'owalalira Ssennyonyi obadde olaga nti oyogeranga mazima, ng'era ntagala bbiri omuntu bw'akuchalenjinga omugamba siriwalira muli temwasoma, nze nasoma investigative journalism, nga n'olunaku lumu watuuka okumujjukiza nti wasomanga masomo nze naganoonyanga. Kitegeeza wamunoonyezanga amawulire ag'ekikugu ennyo, amawulire agasengejjezeddwa obulungi, gagenda okutuuka ku mpewo nga galiko obukakafu nga tegasobola kukuba kampani. Kakati omuntu eyasoma investigative journalism era nga buli wabeera ku mukutu gwakitujjukiza nti nasomanga investigative journalism era n'akugaa nti ne guno omukutu baguyita TMC gano mazima, ate gano mazima afulumirako atya komenti, kubanga bulijjo akamako kafulumamu ebigambo nti Joel Ssennyonyi yalya ssente y'omuwi w'omusolo akawumbi kamu oluusi noga kamu 2 kamu 6 kamu 7, ate otugamba otya nti wali owabuwi komenti tebagiweera ku TMC gano mazima. Ate era enjawulo wakati wa komenti n'ekigambo ky'okulumiza okulumiriza ng'okikakasa, ebintu ebyo bya njawulo. Okuggyako ng'abalamuzi be bataasoma nga bano b'oweererezaamu abataasoma, omuntu ayimirira ku mukutu nti gano mazima, era naawe n'ogumira ku kigambo nti gano mazima. Abantu ne bagamba leero Ddiini amaze okusaanyaawo Joel Ssennyonyi, agenda kusaanyaawo National Unity Platform kubanga ayogera mazima, tafulumya kyatasengejjezza, yasoma gwa kunoonyereza, n'atakoma kusoma gwa kunoonyereza, naye nga yalina okwogera okunoonyereza okwo kwamaze okuvumbula, kyokka ng'aguteeka ku mikutu gye bayita TMC gano mazima. Eba ekyali TMC gano mazima. Ddiini Lubowa Ssava eyo eba ekyali TMC gano mazima. Komenti n'ogijja ne ku TMC gano mazima n'ogitwalako ewabakwezi Robinson, n'ogitwalako mu ba investigators ba Stanley Ndawula. Abaayi eyo eba ekyali komenti. Waliwo enjawulo wakati w'okukola komenti n'okwogera ky'okakasiza ddala, kubanga Joel Ssennyonyi watuuka n'okumuyingirako mu maka ge ku komenti. Simanyi oba neyo public yagyogerako naawe n'opickinga interest mu komenti. Watuuka okuyingira mu maka ga Joel Ssennyonyi n'oyagala okugayuzaamu, n'ogamba nti alina malaaya gw'abadde apepeya naye ku ssente y'omuwi w'omusolo, ng'era ye baagala okwesa empiki, bagenda Dubai ne benderako eyo, n'ekyaddiridde yamusitudde bukolokolo n'amutwala e Canada. Ebyo byonna byali bya pabuliiki, ebyo byonna bigwa mu komenti. Abaayi twawule komenti oba okuwa ekirowoozo kyo ku kuleebuula. Twawule komenti oba okuwa ekirowoozo kyo ku kuleebuula Ddiini Lubowa Ssava. Omusajja watuuka n'okumuyingirira mu maka ge n'oyagala okugayuzaamu olw'okuba nti gw'oyagala kukakasa nsi bw'oli ow'ekitalo ennyo, bw'oli omunoonyereza omulungi ennyo, era bw'owangudde kubanga gwe ekigendererwa kyo kyali kyakuwangula, n'otuuka n'okuyita ku nguzi gy'oyogerako, n'oyingira amaka g'omusajja osobole okugamenyaamenya, wabula we bakuyisa okwewozaako ate n'ogamba nti nze nali mpa buwi ndowooza yange. Bino byenjogera gakyayinza obutabeera mazima gankomeredde, naye nali mpa buwi ndowooza yange. Kyokka ng'omukutu kw'otadde ndowooza yo
ogireesenga amazima ate nga nagwo baguyita gano mazima. Mbadde nkusaba nyweza ekigambo kyo Dini Lubowa Ssaava. Dini Lubowa Ssaava nyweza ekigambo kyo. Watandika ogamba Joel Ssennyonyi yalya ssente y'omuyi w'omusolo, yali enguzi, akawumbi kamu n'omuwendo gw'otamanyi oguyina okutambulirako. Nywerera ku kigambo ekyo kye watandika nakyo. Okuggyako b'oweererezaamu nga be basiru, naye ne kkooti etambulira ku bujulizi obw'obutambi. Tegenda kutambulira ku bujulizi obw'obuwandiike, tegenda kutambulira ku bujulizi obwa hearsay, wabula egenda kutambulira ku bujulizi obw'obutambi bwennyini nabwo bweyinako kopi. Waliwo enjawulo bakimanyi wakati w'okuwa endowooza yo n'okulumiriza. Gwe kye walumiriza bakiyita mazima, n'okifulumya mu ngeri y'amazima, ng'akifulumizza munoonyereza era musengejja, ne kituula ku mukutu gwe bayita gano mazima, biri mu butambi. Dini Lubowa Ssaava, biri mu butambi. Endowooza yatuuka n'ogisitula n'agijja ku mukutu gwe, n'agitwala ku mikutu gy'abantu emirala. Investigators simanyanga Kwezi Robinson atambuza ensonga emu nti byenjogera mbirinako obukakafu era Joel Ssennyonyi tugenda kweyuza. Nedda, akuwaliriza amalinnya bw'alaba omenyese ate yakutuuma kadduwa nnema. Akuwaliriza amalinnya bw'alaba omenyese ate yakutuuma kadduwa nnema. Akutuma nti genda oleebuule gundi, naye oba wamuleebuulako. Bw'oba gwe weesigulidde nti ne mu kkooti abajja bimalanga, naye oba wamuleebuulako. Kakati bw'akasukira ssente nagganvumira gundi, takireeta nti akuguze. Takireeta nga ggwe akoze eki? Akuguze nti omwesonyiwe. Naye aba alaba nga y'engeri yokka gy'agenda okukutega okukusuula mu katego, owalampa omulala atawalampika. Ate nga mu kumuwalampa ye tomwogerako mazima. Oyo akuguze oluusi oba wamwogerako bituufu ng'era by'omwogerako ge mazima, n'akusuula mu muntu gw'otayogerako mazima, naye nga naawe agenda kukuwonera awo. Kati tokwata biki? Bisubi. Nebyo by'oyogera nti naba bano abasiru galowooza nti waliyo defendant alijja mu kkooti naye musaawe naguza era ensonga nagikoze tekinikale. Singa nkulaba ng'olina akantu ka price tag wano ku ssaati yo nga wazze nako, ensi n'etandika okukuyeeya, ensi n'etandika okukuyimba. Laba omusiru ono ate bano tebamanyi showbiz. Oyo yabadde showbiz ate osumulula akawaanyiko. Oyinza okusumulula akawaanyiko? Oyinza okusumulula ekyama kye eky'obuwanguzi nti nze kibuuka omumbale nnwanira mu kali akale? Awo wonna tukiyita kwegumya. Naye naawe amasannyalaze ogawulira nti embuyaga ekutwala. Weeteeketeeke ggwe. Weeteeketeeke munnaaye, tandika okukola n'emikwano. Kinaakuleeteranga kamere mu nkomyo, kuba eby'obugagga ebyokuliwa tolina. Tolina ssente bakuwaayo kyenji n'ojja n'oyiikira ku bantu endusu. Tolina bya bugagga bisobola kuliriira Ssennyonyi n'obukadde bwe yakusabye ate nga n'eyakutumye tasobola kuzikuwa. Olaba yagaana okuzzaayo ebitaano ataakiriza ekifo kye. Anaafuna ssente zikuyambako kuliriira Ssennyonyi. Akuwaliriza amalinnya yakutuuma kadduwa nnema. Bw'omenyeka ffe tetutegeezaako, tuleke. Totutegeezaako ku ngeri gye weewozaamu. Ffe public totutegeezaako. Ebyo jja bitegeeza kkooti, kubanga ensonga ziri mu kkooti eno. Gwe wagikubye zinirako.